Enti 12 okwakulungula ennaku 3 sabbiiti ewedde kwakomekerezebwa omubaka w'ekitundu kya Bukuya Dr. Michael Bukenya talabiseeko kuba birayiro bye ekyali kireesewo ebibuuzo mu kusooka. Oluvannyuma ono kyategeezebwa nga bwe yali agenda okuweebwa omwaganyi okuba ebirayiro yekka ng'era kino kibaddewo olunaku olwaleero. Bukenya Michael Iga swear in the name of the Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda and that I will preserve, protect and defend the Constitution, so help me God. Ono kyokka aganye okusinya ku nsonga ya mulobeera okulayira wamu ne banne. Gye nali naye ko omuwulidde bw'ayogedde ate nga kiri mu mateeka. Paalamenti e12 etandika nga 25. So bw'obeera n'obuvunaanyizibwa obulala osobola okutegeeza kiraaka nti oyinawo ebikusoomozeza ate era n'akukkiriza nga bw'ayogedde ate era n'omala n'ojja n'okola ki n'olayira. So naye nga bwekityo bwe kyali ng'agamba kimu nti yalina bye yali akola. Ate ng'era nsuubira nteekateeka ya Katonda. Simanyi bameka bana abasoma Bayibuli nti abanaasembayo banamaane bakola ki ne babeera abakulembeze ne bakulembera enteekateeka ya Katonda. Ate leero ndowooza mwandimpadde namba 528 kubanga ye namba yange gye nkutte olwaleero wadde mu kitabo si bwefaanana era mbatume muginoonyerezeeko. Oluvannyuma Bukenya alaze byagenda okutandikirako okukola mu kisanja kino ekyokusatu. Tube Bukuya ne bamanya nti mu beesimbyewo bonna obwesige tubutadde mu Dr. Bukenya kyabikola yagenda otuweereza nga oliwo abantu abala bangi mu primaries mwalimu abana ne mu kasembayo ne tubaamu bana ne bamanya nti no ku manifesto ze tulina ku nteekateeka ne ku bye balabyeko ate nzajja okusinga okubaweereza. So abantu abatuufu ab'e Bukuya bamanyi nti nzajja okukola kikye beetaaga era nga mbakakasa ngenda kukikola. Mu ngeri yemu omubaka Sarah Wabire Kityo abadde yalaze nga bagenda okuvuganya ku kifo ky'omumyuka w'omukubiriza wa Paalamenti e12 alangiridde nga bino bwabiggyemu enta. Ekifo kino nali nkisabye ng'abaliwo ffenna tuli bapya nga ndaba nina obusobozi nina ebisaanyizo nga nsobola okukola ebintu bingi okakasa nti Paalamenti eno eddamu n'enfuna ekitiibwa kyayo nga nkolera wansi wa mukama wange yenna ababaka gwe baali badde balonze era nga ndi mwetegefu okukola naye oluvannyuma lw'okuwuliriza okuva mu njuyi ez'enjawulo n'abantu abakulu ab'enjawulo n'okufuna okuwabulwa okuva mu nsonda zonna nasazeewo nzije wano olwaleero nangirire nti olwokaano nduvuddemu mu butongole naye ng'ekimu ku kinzije mu lwokaano ensonga bampadde nnyingi oba oliawo ababadde baŋŋamba nti mulongo walirinzeeko ekimu ku nsonga ezanzijeemu kyekyokuba nti twetaaga nga bwe tusuubira nti tugenda kufuna sipiika nga mupya nga gwe mulundi gwe ogusooka twalyetaaze okubeera ne deputy oba omumyuka we ng'abaddeko mu kifo kino. Okulonda sipiika wa Paalamenti e12 n'omumyuka we kwakubeerawo ku bbalaza sabbiiti ejja wakati mu lutuula lwa Paalamenti eno olugenda okusookera ddala olw'okubeera mu kisaawe kya Meefuga e Kololo. Ssebugenyi Joseph yakusakidde eggulire lino ku lwa KTV Amalindirire.